eggwanga lyonna liri ku bunkenke olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekikubye koodi omulundi ogwokubiri. Abakulembeze munisipaali y'Ekira basattira olw'obulagajjavu buyitiridde mu minisitule y'ebyobulamu abantu abaateekebwa mu kisaawe Namboole nti bagenze kujjanjabwa COVID-19 basiba bataayaaya ku nguudo z'ekibuga. Abakulembeze bano okuli meeya wa munisipaali eno Julius Mutebi Nsubuga basabye minisitule y'ebyobulamu esitukire mu bwangu etaasa abantu mu kitundu ekyo ng'ejja ku nguudo abantu abasuubirwa okubeera mu kisaawe ky'e Namboole nga bajjanjabwa abasiiba bataayaaya ku nguudo. Minisitule ya Health Honorable Minister Ruth Aceng obeeko kyokola kuba twekubira dda omulanga ku nsonga y'obulwadde buno okubuleeta mu kisaawe ky'e Namboole n'okubuteeka mu wakati mu tawuni. Erudde eriyo tawuni y'Ekireka, erudde eriyo tawuni y'e Bweyogerere, erudde eriyo tawuni y'Ekirinnya, ate zonna tawuni ze zijjudde abantu. Naye kati abantu obulwadde butta abantu bweyongedde okutta abantu ennyo okwetooloola eggwanga lyonna, naye emmotoka zonna kati zisiiba zireeta abalwadde okuva gye bavudde nga babayiwaawo e Namboole wabweru w'ekisaawe nti mugende awo eryo lyeddwaliro ate ne munda tebabakkiriza kuyingiramu. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu kinajjukirwa nti yeddiza ekisaawe ky'e Namboole okuddamu okujjanjabiramu abantu abalina ekirwadde ekya COVID-19 nga bano basunsuddwa okuva mu malwaliro ag'enjawulo olw'omujjuzo ogwali kweyongedde mu malwaliro. Yombako omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso mu paalamenti era nga mutuze w'Ebweyogerere mu munisipaali y'Ekira. Betty Ethel Naluyima agambye nti ekitongole ky'ebyobulamu tekifuddeyo ku balwadde abali mu kisaawe Namboole nga bano bataayaaya mu kibuga Bweyogerere. Bena kusaba aba Ministry ya Health abasalawo nti ekisaawe kino ekya Namboole kibe nga kibeera ky'abalwadde oba emergency ward oba emergency hospital basala amakesi gonna wamu ne security okulaba nga abantu ate abavudde gye bava tebayongera kubanga balwaza abantu b'omu Kireka abantu ba mu Bweyogerere kubanga ekiro ekikeeseza olwaleero ku ssaawa 6 ssentebe wange omu mu Kireka yategeeza nti kati ate abalwadde bagobebwa okutuuka okubanga abalwadde babaleese Namboole ate mmwe ne mubagoba abalwadde abo batandika okunoonya ab'eŋŋanda zaabwe ba mikwano gyabwe abali mu Kireka ne baba nga be balina okubafunira bwe baba babeera. Ekyo nno kyongera bulabe eri abantu b'omu Wakiso district abantu b'omu Kira. Ebyo nga bikyali bityo embeera eyongedde okuzibuwalira abagoba ba takisi mu Kampala olw'abasaabaza batakyalabikako. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge bino yabirina. Wadde ng'omukulembeze w'eggwanga lino Uganda General Yoweri Kaguta Kaguta Museveni yakkiriza takisi okutambula okuva mu Kampala okugenda e Wakiso n'okuva mu Kampala okugenda e Mukono. Wabula tulambuddeko takisi paaka ezitali zimu mu kibuga Kampala okuli paaka eya Usafi okuli ey'omu Kisenyi ne paaka empya. Wabula kye tusanzeemu kyennyamiza nti abagoba ba takisi abasinga obungi bali mu tulo mu mmotoka zaabwe beebase bagamba nti abasaabaze tebabalabako. Bagamba nti waliwo ezimu ku mmotoka nga zimaze ennaku 3 nga tezisaabazangayo muntu yenna ziri mu parking. Bagamba nti bazakisaamu bwakisa okulaba nga bakuuma omutindo gw'emmotoka zaabwe obutafa nti kubanga kino bakirabako mu muggalo oguwedde 2021. Omu ku bakulembeze abatakisi mu ggwanga lino Uganda Kawoya Mohamed bwe twogeddeko naye atubuulidde nti kaakano mu taxi paaka bakuba bukubi misota. Obuzibu buvudde ku nsonga nti abasaabaze mu Kampala tebakyalimu. Ekituufu kiri nti kalembereza kalinga ke batuwadde nga ffe abataxi kujja kubeera mu paaka kyokka na kukuuma mmotoka zaffe kubanga namu moroka butafa. Era kati badereva bavuga buvuzi kujja mapaaka moroka butafa nga luliwe twazisanga nti twaziparkinga twasanga battery zifudde engine zikubye emipiira gitudde n'obula kati tuvaayo buvi kujja ku stage gaffe kutuula okwo obosobodde n'ovugayo luutu emu. Era abagagga tubasaba bannange bwe mba nkoze ebiri katukanye nkuweeko omutwalo tusigazeewo omutwalo gwa service ogw'emmotoka. Mulimu n'abagoba ba taxi betusanze nga beebase mu mmotoka zaabwe nabo batugambye nti tebaagala kusiiba busiibi waka na baana baabwe kossa bakyala baabwe okwewala ate emigozi oba n'awaka kwe kusalawo okujja mu paaka beebake banyumyeko ne bannaabwe abali wano. Kati nze napakinze wano n'okutuusa kati sinaba kufunawo kalamu konna era tetukola abantu bagenda mu byalo. Covid ono ndowooza yasinze okutuleetera obuzibu kubanga emabegakawo tubadde tukola naye kati tewali.
abatunzi b'emmere mu taxi park zino zitusanze ebitundu ebitali bimu nabo batudde ku bubalaza bali mu kulasa mboozi tewali kyamaanyi kye bakola mu kibuga ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sherifu wano masekati ag'ekibuga Kampala. Ebyo nga bikyali bityo waliwo abasomesa 5 mu district ya Hoima poliisi beevumbagiridde ku ssomero lya Hana Primary School mu East Division mu city ya Hoima basangiddwa lubona nga basomesa abayizi. Sabbiiti ewedde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Habulwa Museveni yalangirira ebiragiro ebijja ebyokulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 mu lulumba lwa COVID-19 olwokubiri. Mu biragiro ebijja mwe mwalina okuggala amasomero gonna n'amatendekero aga waggulu okumala ebbanga lya nnakwana mu 2. Ayogerera poliisi mu bbendobendo lya Albertine oba mu bbendobendo ly'ennyanja Mutanzige Julius Akiza ategeezezza nti waliwo n'abayizi 11 abakwatiddwa nga basomesebwa abasomesa abo nga bonna kaakano bakumirwa ku poliisi ya CPS e Hoima. Julius Akiza ategeezezza nti kaakano batumizza bazadde b'abaana abo okubabuulira ekyabawaliriza okusindika abaana mu masomero okusoma mu kiseera ekisibunga kino ng'omukulembeze w'eggwanga yalagira dda abazadde basooke bazzeeyo abaana baabwe eka okutuusa ng'embeera ekkakanyiiko. Abanoonyi b'obubudamu mu Uganda basabye gavumenti yakuno ebayambe ebateekerewo enteekateeka ey'enjawulo nabo okufuna ku ddagala erigema olumbulege lwa COVID-19. Amundu Jean Pierre ng'ono munoonyi wa budamu okuva ku muliraano e Congo era nga mulwanirizi w'eddembe ly'ababundabunda agamba nti kyamutwalira ennaku okukkirizisa abasawo okumugema nga buli lwe yagendanga n'endagamuntu ey'ababundabunda eyabaweebwa ofiisi ya Ssaabaminisita ng'abasawo bamusenza lutinga kigere. Amudu agamba nti olw'okuba omulimu gwakola gulimu okusisinkana abanoonyi b'obubudamu abasibiddwa n'abandi abawera ennemba n'emisango abadde mu katyabaga k'okukwatibwa obulwadde buno. Ono annyonnyola nti ne nnyina yalemesebwa okugemebwa COVID-19 wadde ng'ali mu myaka egisukka 50 ng'abagema tebakkiriza ndagamuntu z'ababundabunda. Omulala ye Amiebo Serugo ng'ono yava mu nsi ya Burundi ku myaka 53 gy'alina agamba nti yayanguwa okugenda bamugeme COVID-19 engeri gye kiri nti atawanyizibwa sukaali wabula abasawo bamugoberawo. CBS bwetuukiridde Dr. Alfred Duriware akulira ebyokugema endwadde enkambwe Ministry y'ebyobulamu agambye nti abadde tannakimanyako nti ababundabunda bagaanibwa okwegemesa n'alambika nti okugema abantu tekulina kubaamu okusosola mu mawanga wadde ekikola ky'omuntu. The criterion which we use for vaccination applies. So in that case, you now don't start thinking of a refugee. You are thinking of a health worker, regardless of whether you're a refugee or not. Teacher, whether you're a refugee or not. 50 years above, whether you're a refugee or not. Comorbidities, whether you're a refugee or not. So this has been our approach, and it is consistent with the integrated refugee response philosophy, which Uganda has provided leadership for, and by example globally. So in that case, we are not saying, are you a refugee or not, unless your address is a refugee camp. Have a legal status in Uganda, and they have a refugee identity card issued by government. Uganda erimu abanoonyi b'obubudamu akakadde kamu n'ekitundu wabula etteeka erikwata ku banoonyi b'obubudamu mu Uganda bano liraga nti bano bakkirizibwa okufuna empeereza mu byobulamu nga yakyenkanyi ne bannansi. Kimenya mateeka okutiisatiisa omukozi wa gavumenti olw'ebigendererwa byo ng'omuntu nga munnamateeka Silivia Nambiru Mukasa wannyonnyola. Naddala bano abantu abagala favor bakozesa nnyo ama-offices gaabwe ne bagamba ojja kukiraba singa tonkolera bw'oti. Okimanyi nze ndi w'amaanyi nkola mu State House. Notiisatiisa omukozi wa gavumenti. Singa kizuulibwa nti wakozeseza office yo notiisatiisa oba n'obeera ng'oli muntu wa bulijjo notiisatiisa omukozi wa gavumenti osobola okusibwa wakati w'emyaka 10 n'emyaka 3 oba osobola okusasula $1,000,000 mu emitwalo 10. Byombi osobola obikola. Abantu 3 bafiiriddewo omulaga mu kirombe gye babadde basima amayinja ekirombe ekibaziise nga balaba. Ekikangawa kino kibadde mu disitulikiti y'Ekiryandongo era nga kyaguddewo mu kawungeezi akayise okumpi n'ekusundiro ly'amafuta erya Karuma Hydro Power Station mu Town Council y'e Karuma mu disitulikiti y'Ekiryandongo. Abagenzi kuliko David Oting Kinywa ow'emyaka 23, Kinywayi James ow'emyaka 39
n'omulala ow'emyaka 33 ategerekeseko erinnya erya Boy nga bonna batuuze mu ggombolola y'Eddima. Abalala babiri babuuse n'ebisago eby'amaanyi era nga baddusiddwa mu ddwaliro lya Restoration Gateway Hospital nga bano kuliko Alfred Obot ne Rogers Opal. Joseph Oriem, ssentebe w'ekyalo Karuma mu Karuma Town Council, ategeezezza nti balwanye nnyo okuggyayo emirambo gy'abagenzi wansi mu mayinja ag'abagwiridde kubanga omulimu gubadde gw'amaanyi ate nga badde bakkiridde dda wansi mu birombe ebuzibe ennyo. Oryemu bw'ati alabudde abantu okwewala okugenda mu birombe by'amayinja mu mbeera enzibu nga tebasoose kutegeeza ku bantu baabwe, era n'abalabula nti basooke balindeko abakulu mu gavumenti basooke bakole okunoonyereza okuzuula embeera entuufu y'ettaka n'amayinja mu kitundu ekyo okwewala ekikangabwanga kino. Emirambo gy'abagenzi gigiddwayo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ery'Ekiryandongo nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu awadde bannayuganda amagezi obutaterebuka olw'embeera y'okusoomoozebwa eri mu ggwanga n'okuggalawo amasinzizo okuliwo kaakano wabula bakitunuulire mu ngeri y'okutaasa obulamu. Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu asinzidde mu kusaba okw'enjawulo mu maka ge Namirembe mu Kampala n'agamba nti afunye obubaka obw'enjawulo n'okwemulugunya kw'abantu olwa gavumenti okuggala amasinzizo n'amasomero ate ebifo ebirala ne bisigala nga biggule. Agambye nti embeera buli lwetuukawo mu mbeera efaanana bw'eti bannayuganda basaanidde bakomye okubalaatira mu nsonga y'ekirwadde, abamu ne balowooza nti byabufuzi wabula n'abakubiriza beefumiitirize n'okusabira eggwanga lyabwe ekirwadde kino kiggwewo. Tolina mwasirizi ng'olaba ng'ensi ekomye oga nti biwedde ntuuse ku kisenge simanyi wakuddukira omuggalo gufuuse omuggalo gye nali nagenda bansibirayo embeera gye mbadde nkolera sikyakkirizibwa kutuukayo abaana bakomyewo ate mbadde n'akasusula ssente ate n'abaana ab'okusomero nabo bagamba naffe munnange totunenya naffe ssente ze waleeta twagulamu ebijanjalo n'akawunga n'olwekyo we balikomawo ate olina kwongera nabano bagamba akatifu abakawaayo mwezi gumu tugenda kuba tutya. Abantu bakooye, abasawo nabo bakooye, okusijeni naye aweddewo, embeera ekalubye, omuntu tamanyi kyakukola. Tulinganga baweddemu essuubi n'otafiira mu kitiibwa n'otaziikibwa mu kitiibwa, ebyo byonna bikooya bireeta n'ogamba naawe omuntu nga era wakati ekiseera kyo nange kennyini njagala nnyo eggulu naye Mukama nsaba ogira okyangumiikirizaako kumpita baleme kunziika mu ngeri etali ya kitiibwa. Buli muntu yessalayo kuba kibi n'ogamba nange twandibaddewo wano ne tuwerekera munnaffe ne tumuweera obujulirwa yalokoka ayagadde Mukama ne baga nti bantu 20 ate nga n'omwawule kwali namubuulizi kwali kakati tulina n'okusalako mwabaawule n'abalala babadde bagenda ennyo mulekeraawo agendeyo omu mulekere abalala abafamire nabo babeereyo. Dr. Kazimba Mugalu era alabudde ne ku mbeera ey'obutabankommako obweyongedde ensangi zino. Awanjagidde ba minisita abalondeddwa babeere basaale era bakolere bantu mu kifo ky'okulowooza nti baweereddwa bifo okwekusa n'okulowooza nti baweereddwa kulabirira babaliraanye. Poliisi mu disitulikiti y'e Rubanda etandise okuyiga musajja mukulu wa myaka 45 agambibwa nti yaggalidde mukazi we mu nnyumba n'abaana n'abakumako omuliro bonna ne bateta. Musajja mukulu ono ategerekese nga ye Armstrong Vian ow'emyaka 45 era nga musuubuzi mu kitundu ekyo. Ekikangabwa kino kyaguddewo mu kiro ekikeeseza olwaleero ku kyalo ekiyitibwa Hapu Tobere mu ggombolola y'Emuko mu disitulikiti y'e Rubanda. Kigambibwa nti Vian nga tannakola ttemu lino yasoose kuyomba ne mukyala we mu Hekilovino okumala akaseera. Oluyombo bwe lwakuze musajja mukulu ono yeemuludde n'ava mu maka ge n'akomawo mu budde nga buzibidde ddala nga akutte ekidomola kya peteroli. Oluvannyuma n'asibira abantu be mu nnyumba, ennyumba n'agicomeka. Bwe yalabye guli gutyo musajja mukulu ono yabinyise mu nsuwa n'atonta. Abaana abafudde kuliko Edwin ow'emyaka 17, omulala ye Westlife wa myaka 15 n'omulala ategerekeseko erya Akira naye wa myaka 5.
Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Eli Mate ategeezezza nti poliisi etandise okunoonyereza okuzuula ekituufu ekyavuddeko omutawaana guno era n'okuzuula ekigendererwa ekyavyaanye okuteekera abantu b'omuliro, wabula ategeezezza nti okunoonyereza kubakakolawo okulaga nti omukyala ono eyayokeddwa mu nnyumba yatandikiriza olutalo ng'agamba nti yabadde afunyeemu amawulire n'olugambo okuva mu nsonda ez'enjawulo nti omwami yafunyeyo omukyala omulala. Ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa rugby eya Uganda Rugby Union esitudde enkyaleero okugenda mu kibuga Monaco ekya Bufalansa okwetaba mpaka za World Rugby Sevens Repechage. Empaka zino zigenda kuzannyibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 18 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno, nga zigendereddwamu okusunsula ensi ezigenda okukiika mu mpaka za Olympics ezinabeera e Tokyo, Japan okutandika n'omwezi ogujja. Ttiimu eno egenze n'abazannyi 12 abakulembeddwamu omutendesi Tolbert Onyango, era emipiira gyonna gya kuzannyibwa mu kisawo kya Stade Louis II. Uganda mu mpaka zino eri mu kibinja B ne Bufalansa, Hong Kong, China ne Jamaica, Hong Kong, Chile ne Jamaica, era nga yakugulawo ne Jamaica ng'ennaku z'omwezi 18, ng'abamu ku bazannyi abagenze ne ttiimu ye Michael Wokorach, Philip Wokorach, Adrian Kaseto, omuzannyi Solomon Okia, Desire Ayera, Timothy Kisiga n'abalala. Empaka za Olympics zigenda kubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana, era Uganda yakuvuganya mu mizannyo egy'enjawulo. Bannaffe ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ng'eggwanga lyonna likyali ku bunkenke olw'ekirwadde ekya COVID-19 mu munisipaali y'Ekiraba ayobeeraliikirivu, abalwadde abaasindikibwa mu ddwaliro eryateekebwa mu kisaawe ky'ebyemizannyo eky'e Namboole abasuubirwa okuba nga bajjanjabwa kaakano ate balabiddwako ku nguudo z'ekibuga ekyo nga bataayaaya mu ngeri eyeraliikiriza abatuuze. Embeera eyongedde okuzibuwalira abagoba ba takisi mu kibuga Kampala. Bangi basiibye mu bisiikirize bya miti, abalala motoka bakeera kuzibugumya nga beebaka olw'abasabaza batakyalabikako. Mu disitulikiti y'e Hoima, poliisi ekutte abasomesa 5 ku ssomero lya Yana Primary School abasangiddwa Lubona nga basomesa abayizi. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agundegunde Omuteregga.